kakati akatambiko labako omufu bamukubye emiggo bamukubye kibooko ng'alemedde mu kifo. Omufu ono babadde bamutwala okumuziika ng'omulambo gwe keesi bagitadde ku mmotoka. Emmotoka bw'etuuse mu kkubo, emmotoka n'esiba n'egaana okutambula. Omufu n'agaana emmotoka okutambula. Omuzimu gwe gwogedde ne gugamba nti tayagala bamutwale mu kyalo okumuziika. Yagula poloti ye e Kampala. Poloti ye yagigula mu ntuuyo ze. Yali avuga booda omufu ono. Mu booda eyo n'agulamu akapoloti. Kati akapoloti kaako ke yagula ayagala bamuziike mu kapoloti ke. Baleme mutwala mu kyalo bamusuule eyo. Kubanga ye agamba poloti ye baba tebagimuziiseemu, bano baganda be n'abantu abalala bagenda kugitwala. Ye kyatayagala ntuuyo ze zaafudde akoleredde zeyagaliremu abantu abalala. Era babadde bamutwala okumuziika nga bamutwala mu kyalo, emmotoka neyimirira mu kkubo wakati n'egaana okutambula. Bbaasi zino kosita, omanyi zino kosita abantu ze bapangisa nga bagenda okuziika, kosita eganye okutambula. Kati baganda be baggyeko omulambo ne baguteeka emabbali g'ekkubo, ne balyoka bafuna emiggo ne balyoka bagwa wanyudde emiggo nga bawulira obusungu bitya. Ne bamugamba ssebo, ne bw'ogamba ogamba musemanya gw'oyagala kuziikibwa Kampala, togenda ziikibwayo mu poloti yo, tugenda kutwala mu kyalo tukukasuka eyo ku bijja bya bajjajjaabo gy'ogenda okuziikibwa. Totumanyiira. Baganda be bataddewo embeera. Musajja wattu agezezzaako omufu okuwalira naye nga oba balese eddagala ki, basoose ne bakuba omulambo emiggo ne bamala ndowooza ne baleeta obudagaladagala ne bamugonza. Era bwe bamugonzezza bambi n'akkiriza, ne bakwata omulambo ne baguteeka ku mmotoka bamutwale mu kyalo bamuziike. Naye ye kyabadde ayagala, abadde ayagala poloti ye gye yagula gye baba bamuziikamu, kubanga poloti ye bagenda kugitwala ate nga yagyegulira ku ssente ze. Abadde muvuzi wa booda omufu ono. Kati njagala okubuuza gwe wenna ndaba, omufu ono abadde mutuufu okumugamba nti bamuziike mu poloti ye gye yagula e Kampala, oba mpe ndowooza mu comment section. Naye nze ŋŋamba kiba kirungi nnyo ne mukola nnyo. Bw'okola ennyo baba basobola okuziika ku kijja kyo. Osookola ekijja kyo naye oguza akapoloti bwe kati mbu bakuziika omwo, olw'okuba toyagala bantu kukatwala, ekyo kiyinza obutasoboka. Kanko tuseeko vidiyo y'omufu ono ng'alemedde mu kifo nga bamukuba kibooko, gyerabireko vidiyo yiyo, gimpereka like. Omufu tuli Lukaya wano alemeddewo, kyoba omanya nti alemedde mu tawuni y'e Lukaya. Bamugye Kampala naye alemedde mu tawuni y'e Lukaya. Tetumanyi kikiddako. Bamuteeka mu mbeera okulaba agenda Kisolo, Kabale Kisolo balina omutuusa. Kati tetumanyi mbeera eddako, tetumanyi tuzaako kipe abawangalira mu tawuni y'e Lukaya. Mangala media bantu nga bw'obalaba bakedde ku mirimu gyakujja, emirimu bagireseewo bazze kulaba. Ne beefula ng'abanaku ennyo nga bayina era nga bayina ebintu byabwe. Kakati nga yalaama nga alina gwe yagamba nti poloti yange gye nnyina eri Kampala gye mujja okunziika, nga nembeeramu abeegeziwaza babbe ebintu by'omugenzi. Kyokka naye agamba sigenda. Naye wadde e Kampala emmotoka etambulira ddala, naye ogamba nti twambuke Masaka wano mpaka Kisolo, ekoma wali bbajja tetuuka. Balina ebintu by'omugenzi bulijjo boogera ku mirambo egigaana okugenda ewaabwe, naye era tukirabye Lukaya. Kubanga omufu ono bagambye nti wa boodabooda abadde avugira Kampala ne bamujjanjabira ekiro, naye okuva ekiro kyonna bamutambuza amutwala waabwe n'agaana okugenda. Batuseruka emmotoka n'egaana okugenda edda Buzima bega etandako naali neefa. Bannanga abantu twagale ewaka waffe n'ebino eby'okubaleeta ng'embeera emaze okukyankalana, tudde ewaffe ffenna gye tuzaalwa muve mu bibuga Kampala. kituufu ayinza okubeera ekituufu nga bw'ogambye. Abafu b'e Kasese baliwumite, omufu alemedde
erukaya wuuno alemedde erukaya ku kkubo kati tetumanyi kikiddako tugezezaako kwogera nabo tumuteekeko eddagala byampaka nze nga batadde enkulu kwetakulira kati byampaka gekyoba omanya abafu b'Ekasese tebali gumite kituufu bali wumite. Kaakati kino kankibabuulire. Omuntu bw'okeera ku makya n'oba nga toyagala kukuziika ku bijja bya famire yo mu kyalo olina okukola ennyo. Kituufu kisoboka omuntu obutazikibwa ku bijja bya bajjajja be singa aba asazeewo oba ng'ayagala, naye kyekintu oba olina okukikolerera, si buli omu nti bamuziika ku bijja bya bajjajja be, si buli omu nti bamuziikawo, naye olina okukikolerera. Kati tosobola kuŋŋamba nti oli muvuzi wa booda oguze akapolotiko waneeno mu Kampala ogambe abantu nti bagenda kera ku makya bakuziike mu kapolotiko. Kuki? Ekyo tekisoboka. Akapoloti kaba kapoloti, tebasobola kukwata kapoloti kaziikamu muntu. Olina okukola ennyo n'okola famire. Ate bw'okola famire yo nga nnene olina okukola ennyo ssente n'ogula ekibangirizi nga kinene n'omanya nti kati ggwe ogenda kukola ekijja kyo kubagenda okuziika ggwe n'abaana bo ne famire yo, ggwe nga ggwe ne batabatwala wa ku bijja byammwe eby'ekika. Naye tosobola kugula kapoloti ng'ono omufu. Simuwakanya kubanga kwe kusalawo kwe kikyabadde ayagala. Ensonga ebadde emuganya okumutwala okumuziika agamba kapoloti ke bagenda kukabba. Baganda be bagenda kubba poloti ye. Agamba poloti ye Baganda be bagenda kugibba. N'olwekyo tayagala kumutwala mu kyalo bamuziike mu kyalo, ayagala bamuziike e Kampala. Naye nga bamuziika mu ki? Nga bamuziika mu poloti ye. Baganda be bakigaanye, bamugambye ssebo togenda kutumanyiira, kwata ekkubo okkirize tukutwale mu kyalo tukuziike. Omulambo bagukubye emiggo, bagukubye obuwaya. Omanyi waya solido gye bakozesezza ne bagukuba. Kati ku katawuni ako kuliko abantu abakuŋŋaanye ne balyoka babawa amagezi butya bwe bayinza okusinza omufoona amaanyi, ne bamugonza. Ndowooza balese ku ddagala ne bamuteekateekako eddagala n'agonda, omuzimu ne gugonda, nakkiriza keesi n'eva mu kifo, emmotoka n'etambula n'egenda. Naye ate musanze ono omufu nga si mukambwe. N'emiggo nze mbakuba ku kyenjagala okunkolera, n'emiggo mbakuba, nze sijja kukulimba, n'emiggo mbakuba. Ate oyinza n'okwesanga nga ekintu kyagala bamukolere teyakiraama. Ebiseera ebisinga omufu bw'oba oyagala okukola ekintu kyo kitambule nga bw'okyagala, laama. Eddaama ekkulu nnyo, laama obagambe nti bannange nze nagula akapoloti kange kali jini, njagala munziike eyo. Kati bo kibakakatako okwetereeza n'okwesootinga, naye tosobola keera ku makya bakutwala kuziika mbu ate gweyagala kuziikibwa jindi. Ekigambo kyo oba tolaamye baba bagenda kukuteerako embeera yonna. Mutuufu kubanga akapoloti ke bagenda kukabba. Akapoloti bagenda kukabba. Baganda be bagenda kukatwala, bagenda kukatunda. Ate nga abadde musajja ati omuvuzi wa booda, akapoloti abadde yakajja mu kuvuga booda, naye bagenda kukatwala. Ekyo kyo tekiriiko agaana. Naye bw'obanga oli eyo ng'owuli oyagala okukola ekijja kyo n'ekika ekijja ekikyo, olina okukola ennyo, n'ogula ebifo nga binene n'omanya nti kati nkoze wano we njagala okuziikibwa. Wano we njagala okuziikibwa. Abantu abamu ebiseera ebisinga tebaagala kubaziika n'abafamire zaabwe olw'ensonga ezaabwe ng'abantu. Abantu abasinga obungi tebaagala kuziikibwa kumpi ne famire zaabwe n'ab'ekika kyabwe we batyo, olw'ensonga bo ze baba balina nga bo, oba okitegeera. So byebyo biri ku sayidi eyo. Naye ng'ono omufu aleese akajagalalo mu katawuni kano, abantu baze ne beerulira ku mulambo oguganya okutambula, naye amaze n'agonda. Bamugonzezza mpaka bw'avudde mu kifo ne bamutwala okumuziika. So Sitwa Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebala nnyo kuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu, subscribe nga tannaba kuba nti ate otwegattako, so kuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda bankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.